Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endobeso. Tugenze mu Endobeso. Obudde nga bwakika. Halo, Sebo. Waliko. Nze bampita Mukunja wa BTFM mu Endobeso wangambye nkukubireko. Webale kunkubirako taata. Kubanga ninamu obuzibu bw'otategeera ndagala ozisamemuko. Akati waliwo omusajja aleeta ebintu ewange, aleeta amatooke, n'aleeta muwogo, n'aleeta lumonde, tozigamba emmere n'amanda. Naye nabuza omukyala nti ebintu ebyo byani byatabireeta wano. N'angamba babimuwa mu kyalo abindeeku. Kati bwe nabuulirizaako era nembuuliriza naye baŋŋamba mu paaka gyakola mbu ebintu ate abaabireekewa mukazi we yebagamba. Kati wagenda mu paaka gyakolera? Mu paaka gyakolera nembuuza ne baŋŋamba bwe batyo mbu abaabireekewa wa mukazi we. Ate bino bintabula mukazi aŋŋamba bazimuwawa ate yaŋŋamba ate information okusiba gyenfuna baŋŋamba nti ate abagamba mwabitutewa mukazi we tesimanyi oba mukazi wamate mukazi we. Kakati iyo omusajja amanya wagategeera? Amanya ge yayitaaka. Kakati gwe ene namba gyompadde yaani? Ya mukyala wange gyenkuweereza. Okay, kale beerako kusimu tovaako. Kale neyanziza. Bwe nkuyita okwogera naye oyogere naye. Kale okwogera naye. Toneefuulira munnange. Benga teweerabira abantu be Kasangati alien skin ajjanga nnya agenda kubeera awe Kasangati. Kakati ate mwab'empigi ku Buddu Gardens ajjenga 5. Kimenke kyayise ne Babitusi Karo Nantongo Rebecca Jingo Flash Lab mugagga ne bandi ye yonna. MC Kadima ne Mukunja sibalabayo bannange. Ate tujja ate kasamu alanze abagenda okuba ate ffe tuba tunonyayo. Oyinza okwetumiikiriza. Tekisoboka naye emyaka gyaffe tukyalwanira okubeera. Era mwekulubeesezaako. Mukulu bwe nkuyita yogera naye. The number you dialed is incorrect. The number you dialed is incorrect. The number you dialed is incorrect. Katujiddemu ko gumu. Tulabe. The number you dialed is incorrect. Hello? 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 Yes? Jebali. No, Jebali. Nze Isaac. Oli otya? Mbadde manyi tontegedde. Ekirowoozo kyosimbula? Oba tugende mu Loogi kikati. Ez'ennansana ze zisinga okunyuma. Ez'ennansana ze zisinga okunyuma. Okakasa kati olw'okuba gy'obeera kati oyagala nze bankwatireyo bantwale emisinde. Ate ng'ani akukwatako. Omwami wo. Naawe ekyo naamala gakuyita bwentyo. Aliwa. Gakuyita bwe gye yazingira yamanyiyo. Yazingira yamanyiyo. Naye olowooza nkuwulira. Tompulira. Gye yazungira yamanyiyo. Amanyiyo gye yazungira. Tomuliiko. Simuliiko. Akola byenkola byange. Kati yali yagala tugendewa. Sijja kulimba. Sente nina ntono. Oli mutitiizi. Kyovula nkugambye ojje ne waffe Nansana. Ez'ennansana zammeka? N'ogumu ekitundu okufuna oba oli mu bageininzi mulungi n'omutwalo. Nezo omutwalo gye ziri? Gwe Nansana mulaba edduka. Gwe lwaki ffe tubeerayo. Kati ntuuke nzije saameka? Ojja kiro nnyo. Omuntu ayinza otugwako tojja kiro nnyo. Yaani nga bukyalikyaaliko 12 awo. Kati olwo gira onoonyaako awalungi. Ngira nnoonye. Oba nakuntuza akatebe.
Banyisagala nze sikolagana na bya kunkokoona. Kati ogironoonya awalungi. Okay, naye luli twalimu yali amutwalo naye yali nnungi. Okay, kakati naye eri gye twalimu. Yali yamutwalo naye maama akatanda kaali kakaaba. Kwishu kamalako emirembe. Nga nali ngaavuganya nako. Nanti kati nze ndowooza nali mpunze saakawulira. Nze kamalako emirembe kali nali ngaavuganya nako. Kwishu. Katanda. Owaaye? Ate obuzibu bwe buli. Bw'okunoonya endala y'omutwalo n'agezesa nti obutanda. Bannaye bukwishu bunyiiza. Owaaye? Wanje? Oyogera ne Mukunja ku BTFM bawo kwali akuwulira. Oli mukwemunjuna muna wa takisi. Liya. Nze kyesitegedde. Lwaki? Kagira kwecho. Amodi nyenyo. Kwecho. Amodi. Sitegedde obw'Nansana bananga abantu b'Nansana abannannyini Loogi. Lwaki obutanda bwamwe bwabuteekamu akakagombe? Amodi lwaki? Anti oluusi abantu abamu babaka ku butanda bwati n'ateekako headphones nga bawuliriza omuziki. Kyekikakaaba bwekatyo. Kati omuntu oteekamu kwepiica. Bannange. Kwecho. Ekiba kyakuyiga. Abasajja abamu tebawa bakyala baabwe. Ekibaleeta okugwa mu ntata. Naye gwe teweewaamu respect ne bw'oba tebalina kye bakuwa kitegeeza gw'ogende nga weegaba buli muntu. Si kwegaba buli muntu. Era n'omukyala yalibadde teyeegaba naye bwebuuzeemu gwali yagamba kwiki wakoma ddi okuwa wadde 10 mukyalawo. Yenze yasinindi nakiragala. Naye omusajja omukyala amugobe kuba omukyala mwenzi batayizona anyumya bitanda sibanyanga kwiku. Ebitanda nange binnemye okutegeera. Omusajja amwesonyi. Nayo nanga abakyala. Kati lwaki tavaayo n'agenda wa taxi n'amufumbira. Naye nedda ate abakyala tutereezeemu kino we kituuse. Abasajja bakyatuuta nnyo kati oyo omusajja byawulidde lowooza ajja tuuka ewaka basigale nga kyekimu. Bweddewo. Ono yitasibe bombo. Ojuga basuda akenda kayimba. Nti abirawo ng'asiika enva. Naye kasima tukatabala ekifalo. Aba agenze bannawo omukazi mubbi bannali. Bannange oyo si mukazi musege. Olaba amanyi n'ebbeeyi za loogi zonna. Olaba amanyi n'obutanda gye bukaabira. Mwami amanyi nti talina mukazi. Oti banyanye mpulidde nti gwe amanyi obutanda obwo bwaloogi obwo bukaaba kuki. Annange kaakati amanya nze haagikasuubira afudde ng'akabuwa. Musajja batwala bye bambi omuntu baamutwala dda. Ate omuntu talina choice wasanga gwazira naye okusibira gonjogerabye n'omulala yenna era asobola okugenda naye hata kiwuuno ngesigadde ndihagikasi omwana atu kwecu owange omwana tumazeeko pulaani amowe otera obuwuliriza wangi bwakwicu otera obuwuliriza naawe mwababeere no mamba muliza naye ffe nze mbeera ku headphones. Mwabalabi mmulaba. Nakachwa. Bulungi nyabo. Oli awo. Ndi wano ndaba nnume zino. Bakwikise. Kakati. Abaami baffe tubamalamu ebitiibwa. Babo omuntu bakuleetera obutooke n'obwanda. Bakutwala ne Loogi y'omutwalo. Gwe n'okuyikiriza. Bannange abaana batutuddemu ensi. Amaka gasigala maka akusigula takugula omwana ati omulenzi ate ajjeko emasaka tumwe ku bakyala balina empisa nsigadde nejje tinakabowa webale nnyo BTFM radio nambe